Open Media. Tuse wanyina ne mwanyina ne tutuula wamu nga ngenza okubanyonyola ensonga ezinuma kuba mbadde nzikwekedde emyaka mingi okuva 2024 natusenze situkanga ko wali Nyazaala kumutuusulira bigambo bya mu kitanda tebiba byangu okirabye jo olunaku lwa jo natudde ku lujja lwa Nyazaala maama natuule wa mutabanyiwe ku lubalaza nakwata ku lubabu ate nagamba omwana wange atuuse okubonaabona olaba alemereddwe wuwo olaba alemereddwe ate ne mukodomi wange lwakuba nti sifunye entambula abadde ngambye tujje naye wano eyamusanga ng'anywa ali mu lujjudde lw'abantu okunywa ng'anywa amalwa essaawa 4 ez'ekiro bwe bavaawo ne bagenda n'abasajja ne bamalira mu kabaala akatunuulidde bawamusisawo ofulo waakolera ayagala nze enfeeveewo talumirirwa bulamu bwa ye engeri gyafuna abasajja mu baala alowooza nti nze nange bwe ngenda bwenoonyaki abakazi yagamba oba oyagala okusula ku mukazi genda ofune ku bakazi abali mu tawuni osule kwabo okomewo kati ona wange mugaso gwaki yafuna abasajja mu budde bwe bwalaba nze mirimu sikyali mufumbo era ng'omukyala agenda n'afuna abasajja n'akomawo ne yeebwanya n'abanga talina kiki nze kyanfaako mu bufumbo mu maka okirabye mwami Colin kakati omukyala yaŋŋamba yava dda mu maka gange naye nga nze ndaba ekifaananyi nti ninawo ki naye nga mu maka gange tavaawo nemugamba obanga oŋŋamba nti wava dda mu maka gange tambula odde ewammwe nti ate gano maka gange sikola ki sivaamu paka lwanyongererezaako ebigambo ebifaanagana bwe bityo mu mwezi gw'okutaano guno mu mwezi gw'okutaano guno nga byebigambo ebyenkomeredde byakola ki so nga nkyali ku ebyo omukyalo naafuna engendo nze zesimanyi n'amalayo ennaku 3 mwami Colin okumanya nga nina obulumi omukyalo ono namusangako oko n'omusajja mu nyumba yange awo wennyini mu nyumba yaffe mwennyini olwabino omwami ono ya vice yabadde abeeranga mu nsonga zaffe bwe mala okudduka negenda ku poliisi eyebusaana banjerega ne baŋŋamba ag'omusango temuli okumanya ng'omusango temuli abantu abo baayagala na bwagalanyi enkomeredde omusajja olw'okuba nti nze nali mulwadde mwami Colin nze siri musiraamu eno ojja kugiyita sigida kino kyali kikonde omusajja yansinga businzi maanyi onaalyoka adduka muki omusiguze nandeetera ekikonde nenzijula omusayi bwe ngenda ku poliisi y'ebusaana banjerega ne banziza nebbali era omukyalo oyo asiiba mu mabaala okirabye obujulizi mbulina bungi nnyo era bw'oba obwagala mwami Colin osobola okujja ewaffe mu busaana nze nkutambuze omukyalo ono alina n'amaka g'omusajja omukyalo nga mukyala we omukyala we nga bwe badiiringa era nga omukyalo oyo gwe badiiringa naye alina ebbaala ewuwe omukyalo oyo bamuyita Nabbanja nga nina n'abakyala abamu kuba abaalumirirwa ne baŋŋamba olekedde Nabbanja mukazi wo togenda kufunamu omukyala gwolaba ono beesibirira mu nyumba n'abasajja ne banywa omwenge kunywa ate kati ekiva mu kunywa omwenge ki era nfuna n'enamba ya simu ey'omwami we nga ey'omusiguze abeera kibuzi era muguzi wa nyaanya mumanyi yeeyita Seeka n'enamba nagiwa Kaggwa n'amugamba Kaggwa mutemi wa nyamaka ekibuzi n'amugamba sebo wootuuse ogenda kufa watunda ewuwo n'omalawo kati saawa zino ogenda osenga abasenzi abakyala wayingirira amaka g'omusajja naye busaana gy'olaba ntemu abantu bagenda kukutta wayingirira amaka g'omusajja nga ye musiguze omusajja n'agamba katukube ku namba yo okukakasa nga omusajja oyo yasanze enamba yo mu simu ya mukazi we naye ng'omukazi omwagala mwami Colin omukyala anaalibadde mwagala naye emizeejere tukikole wano tukimale omwagala omukazi omukyala mwagala
naye mwami Colin emize gy'omukyala egy'obwenzi n'okudiringa mu mabaala bananga omukazi w'ebbaala tasoboka tewali ate nze siganangako okwegatana musajja ono wabula eyo sitatimenti yasinga omusango olunaku lwo nakomawo nga omukolo gwa 25 ogwokutaano nekomawo nga 26 lwali lwakubiri nembeera naye kwa 27 ng'omaze ebbanga ki banga ki eryalirimu okuva 2024 tewali na bbanga ddene onaalimba bulimbi tewali bbanga kati ate mu nnaku zino anti kati ebwiti eno yonna tuli mu matankanya okuva lwe yankuba sisula wuwe nze obuzibu bwagamba obw'ekitanda sibulinaamu buzibu wadde n'omulundi n'ogu naye alina ebigambo ebyo byonna ebigamba awayinde biwaayire kuyisaawo kike osobola okusula n'omusajja emyaka 2 mu nyumba naye nga muli mu nyumba omwo naye nga temwegatta mwami Colin enyiga y'omusajja twagala tuwulirize buli ludda nadda wuliriza tetujja kubeera nga tusala ensonga nga twekubira nga tetutunuulidde basajja mu Uganda infact mu Kayunga twafunye abantu 26,000 mu 327 balina enyiike evaako omuntu okulaluka lwaki bwabeera stress nemubeerako omukazi amulese bwebaka n'abaana omusajja omulese nga gyobeerewa bwe teyaliyo mmere ekyokubiri n'abasajja bano beetaaga ekitiibwa gyevana gyebukoma gwe kirungi olufumba enyama yonna nogimutwalira mu maaso ge naye wadde ogiresa mu maaso ge omusajja alina okusigaza ekitiibwa kye ngaokimuwadde kati odidde abaana obamuteze weteza abaana wano noyawula n'ekitanda ate nga ekitanda mulina kuteeseza mu kitanda kimu yekooti yammwe abantu ababiri madamu ono omusajja gwolaba ono mulabira wano nga talina makulu n'omusajja nosinga ava mulamu wese no leero wayinza okuvayo omukazi namba emu yajja nagamba njagala otubuulire oyo beyaleeta byebirwa nga lepooti yennimu olimu yeyagikola tujja kutawaana wano n'abaana b'abakulu batutawaanye madamu esaawa zino gwewategeera niwafumbira omusajja ogambe gwe olina bamukaaga nabamukaaga oluza tewaliwo banamba 5 namba 3 namba 4 namba emu lwaki gwobeerawo n'akwagala omusajja n'atuuka okuganda wali wewunyi n'awaayo buw'ennyama n'akutwala n'otandika ate okubeera ng'omutyoboola madamu gyevana gyebukoma wuliriza mu tteeka lya gavumenti tulina kati kibayita gender based violence esaawa zino kati kuliko ne s kati eyammwe tugasseko s sexual gender based violence omusajja ng'omumya ekitanda ajja kusibawo taapu y'ebyetaago olina okufuna ebyetaago kikyojja okubeera nakyo ate abaana bebagenda okubonabona kati bino byokugamba mbuno omusajja agamba okunzita maama abasajja abamu batabuka ku kitanda yakuleeta kumusanyusa mu kitanda nakumuwa mmere omusajja yenna okumubeezaawo kivula omusajja agenda nakwabira ku poliisi amakaago okyagaga maana mwagala amakaago kyekibuzo kyembuuza wano mwagala amakaago oba oli mwetegefu okugenda yogera madamu bandika kati eyo point kikomya omusajja omwagala yogera point zange tuzimale omusajja omwagala onoogondera balo n'omusaamu ekitiibwa ng'omusajja ensonga zaffe ziwuliddwa era ensonga z'omusajja zezisinza okubeera ku mmeeza nga twagala kibayita parenting respectability okussa ekitiibwa mu ffe fembi nga tutambula tukuza abaana nga wetujja ebigere bwe babizza ate empisa y'ekitanda ereese obutabanguko n'okutta abakazi kungi n'abakazi batta mwami Colin n'abakazi ne batta abasajja
bangi kakati kije twagala olunaku lwa leero tumanye nti buli wabaddewo obutatambula bulungi n'obutabuliziganya gwemaadamu Katonda yakulagira kugondera balo nziga kukolinzika ffeero neyama gyemuli okugenda okutereeza famire yaffe ebeere bulungi era bwenasangamu ensobi zonna omukazi ngaatambula ngakolaki agenda kuba sala muntu kutebaganiraawo ng'oleeta abasajja muki mu nyumba yoli maana bwobanga byonna bakazizaako biki byonna kali badde allegations bikomerero era banno balabulo bagambirewo nti gwawunye dda temuddayo kulinnyawo kubanga ffe tunajja ku kyalo ebintu byonna bijja kubanga biswaza ggwe ekyokubiri tewaliwo ate gyojja kufuna bufumbo omusajja oyo omugondere omusaba ekitiibwa kubanga ye asobola okuwaayo ebyetaago